omuntu bw'alemera ku bukulembeze ng'ate wa opposition ebbanga eddene kitegeeza nti mubi nnyo okusinga ne betulwanyisa. Lwaki? Nti gwe wajja twesitula tugamba bannaffe aba NRM bye mukola si bye bituufu, twetaaga okuteekawo alternative. Okuopposinga omuntu gw'oyopposinga owakanya nti ye enkola ye y'ebintu si yeeyo bw'ogyagala bwe yalibadde. Kati fenfena atasinga tuzze nze ezimu ku bisinga okunnuma be bakulembeza abeeremeza mu buyinza ekyo kinnuma nnyo. Kati kyabulabe nnyo gwokka n'olowooza nti nze kyendi teri alikisobola, teri asobola kikola. Kimanye nti waliwo asobola okujja n'abeera munafu ku ggwe, naye ati waliwo n'asobola okujja n'akusinga. Era lwaki tulina okukoppa, lwaki ku nsi zino ezaakula zonna abantu bafuga ebisanja bibiri ne bagenda? Lwaki omukulembeze wa Bungereza bafuna ekyokunenyezebwako ne mu wiiki emu alekulira? Webale nnyo nga teri na mukase nti lekulira, tewali mukase nti lekulira. Kati gwe tuganze ndi opposition nnyo fe tusobola okutwalaganya Museveni njala kisana kya kutaano. Really I'm sorry nze mbani mu constituency jovamu sisobola kulonda. Ekigamba okubeera mu opposition si kya kwenyumiriza. Naffe twagala okubeera mu government. Era nze kinyagalisa NUP nti tulwana naffe tukwatemu. Ate si kukwatamu nti tufune ebyobugagga kyokka, wabula okukwatamu tukole ebiremye bannaffe. Okitegera ekigambo ekyo kikulu nnyo nti waliwo ebiremye bannaffe bye tulaba ebituleeta okuopposinga. Olw'okuba ekigambo kyo tukyogera mu Luzungu. Opposition. Tuopposi kuwakanya nti gwe bw'obikola si bwe byalibadde. Nze bwe nzija ngenda kubikola bwe nti. Ate bw'ojja n'obikolanga munne yavaako n'okusingawo okubeera bikola nga oli waasi. Ate kibi nnyo. Twesimye nnyo okuba nti otulaba kwe mbozi mu UG Geoffrey Mayanja ge mannya gange. Webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba bali mu bitundu eby'enjawulo okusukako wano ewaffe Bungereza, Amerika, Canada n'abaana abali mu kyoto kya Buwalabu mwebale nnyo okukakkalabya n'okuba nti mutugoberera, mwebale kufiisa kadde buli oga nti kanteko ka data n'obeera ng'otulaba kiba kikulu nnyo, ate era n'okuba nti comments zammwe nazo tugenda okuzigoberera obulungi. Mwebale nnyo okutuwagira, mwebale nnyo okutambula naffe. Kale tulize ne kakano tubyogere ndi wano ne Honorable waliwo mwana yengamba nti Honorable yatya nava Makindye West n'agenda kuba meya. Ndi ne Honorable yali ajja era yesimbawo ko mu kalulu akayita naye ku mulundi guno yasazeewo n'agamba nti kankyuseemukko tulaba atembeera bwe n'abeera. Lusagala Bosco gwendi naye yali esimbyewo ku Makindye West. Tuzze tubako ne byetwogerera atulina okutubuulira lwaki yasalawo okugamba nti nno sijja kudda mu Makindye West ku bw'MP kanzije e Makindye ku bwa meeya bwe ziba zivugira sayidi awo. Soko nzikirize yakubuuzeeko tutandikira awo. Nsanyusa okukulaba Honorable. Nkale sawa. Mbalamusiza nnyo, amannya gange Lusagala Bosco nga ndi former deputy mayor wa Makindye era nga nali kansala akiikirira abantu ba Kibuye 1 parish ku lukiiko lwa Makindye. Mu mbeera eyo ng'omukulu bw'agambye neesimbawo mu kalulu akawedde neera ku bwa MP Makindye West naye nesobola kubanga mpangula Alan Sewanyana n'atuwangula. Ate kyankola ya democracy okukkiriza nti owanguddwa obulamu ne butambula tusobola otwala eggwanga lyaffe mu maaso. Honorable erinnya lyo livuga nnyo. Weewaawo omuntu ayinza okuba ng'awulira Lusagala Bosco naye nga mu kifaananyi oluusi ng'ataakumanyi bulungi. N'eryo erinnya tukkiriza nti nno mu Makindye mwe liri nnyo livuga litambula. Nyiza okubuuza ekibuuzo lwaki watya okukomawo ku mulundi guno mu Makindye West? Kino si kituufu ekyokutya. Naye kya bwongo okutunula n'olaba ku mbeera eyo ki ekyetaagisa. Abamu nno tetujja mu bukulembeze buno ng'ekituleese kuba nti tuli mu lutalo nti bw'owangula olwo n'obeera ng'ensi ogirinnyeeko. Tulina ebigendererwa ebisingako ku ekyo. Ffe tulowooza nti Makindye twetaaga okuba nga tuyamba abantu baffe n'ekitundu kyaffe okukulaakulana n'okugenda mu maaso okusinga kulowooza ekifo ekyo gwe nga ggwe obwomu. Natunula mu Makindye West ng'abantu abazze ekyamazima nga bangi era nga mbalaba nti kuliko bempa ekitiibwa bendowooza nti basobola okukola bye naalikoze ku kaseera kano. Ate ne ntunulira ggombolola yaffe kisooka nali mumyuka wa meeya
ekyokubiri meya abaddeko Kasirya Linganda mu Lyannyama nga yagisiibudde n'agenda ku bubaka bwa Parliament. Yes. So nindaba nga ate ekifo ekisigala kikalu ng'ate eggombola yaffe tugitegeera ate ng'ekyenjawulo nti nyina obukugu n'obumanyirivu ne experience mu kifo ekyo ng'erinnya ly'omumyuka wa meya twakoleranga wamu ne mukama wange. Nindaba nga nkijyamu bulungi nnyo nga n'omuntu w'e Makindye ajja kukiraba nti nkijyamu bulungi era ajja kumpa omukisa ogw'okunnonda bwensuubira era bwenzikiriza. Okay. So bwotyo n'okola okusalawo bwekutyo. Omuntu ayinza okubuuza nti biki by'ogenda okukwatako ali Kasirye mu Lyannyama Nganda byatakoze? Njagala kwebaza mukadde waffe oyo Kasirye Nganda mukama wange olw'ebyo byasobodde okutuukako ne kanso okutwalira awamu nti basobodde okukola ebintu bingi, basobodde okukola enguudo naye teziwedde. Era tulaba nti Makindye waliwo wannyo gy'okyayitanga enguudo zikyalizaabinya era nga zezimu za ttaka endala nga ziswaza. So nga ndaba nga nsobola okutandikira we yakomye okwongerayo. Tunulya ensonga eya kasasiro, omanyi mu ggwanga lino twakamala okufuna ekyafaayo ti mu nsi yonna ffe twakafiirwa abantu abangi nga bagwiriddwa kasasiro. So ensonga ya kasasiro egenda kubeera nnyo ku mwanjo mu manifesto yange ne mu nteekateeka ku nsonga ya Makindye. Kubanga nze nina omukisa nti ntambudde mu bibuga bingi nnyo mu ggwanga mu nsi muno. Nyinza okubako ebyokulabirako nti mbaddeko mu kibuga kya Los Angeles, mbaddeko mu kibuga kya San Francisco, mbaddeko mu kibuga kya Rome, mbaddeko e Milano, mbaddeko e Helsinki, mbaddeko e Paris, mbaddeko e Geneva, mbaddeko e Zurich, mbadde mu bibuga bingi, mbadde naliko mu kya Iceland, Reykjavik, mbadde nebino ebyaffe, mbaddeko mu Dar es Salaam, mbaddeko Nairobi, mbaddeko e Kigali, mbirabye. Yes. Era nga ndaba obuzibu obuli wano n'obunafu obuli wano n'ebyetaaga okukola mbimanyi. Tulina challenge eyo nga bwe kugambye ya kasasiro nti abantu ffeffe nnyini abatuuze nga ab'e Makindye oba ab'ekibuga kino ekya Kampala nti ffeffe nnyini oluusi tumala gasuula kasasiro we tusanze. Abantu beetaaga okubeera guided lwaki tebaali kikoze. Naye mu ngeri yimu ate nabo n'obanenya katono ng'abalonzi nti ne bwe baali badde basazeewo mukuŋŋaanyiza awantu tewali nteekateeka ya gavumenti nnuŋŋamu kubanga kasasiro waggyibwawo atwalibwa ate gy'alina oterekebwa. Ebo bennyini bakizuula mu bbanga kikuba we twabeererayo twagula ettaka emukono nga KCC we tunaasula kasasiro nga tulaba kiteeza ajjudde. Naye ate bannaffe bali tekiniko bano bwe bagenda okugula ettaka ekyamazima nti ffe tebaatwebuuzaako. Naye bwe baaligula gye bayita ebbumbu abakulembeze ba mukono baavayo ne bagamba nti ekifo ekyo bo tebakyagala mu kasasiro kigenda kulwaza abantu baabwe kiri mu bantu mwennyini batugaana omumuteekayo. Kale nno ne tubanga tetwebuuzibwako. Tulowooza nti kasasiro yeetaaga okuba nga ateekeddwa ku mwanjo nnyo mu ggwanga lino bwe tuba nga tulina gye tunaalaga. Ekyamazima nti okyaza omugenyi n'omugamba nti ye capital city ne muyita ku ntumu eya kasasiro ng'eri mu luguudo n'owulira nga naawe oluswala. So kasasiro agenda kubeera nnyo ku mwanjo. Waliwo kye bayita traffic management. Baganda baffe abavuga piki, abavuga taxi, abavuga bbaasi bonna balungi era emirimu gyabwe tugiwa ekitiibwa era bye bakola tubyagala kuba bikulaakulanya eggwanga naye beetaaga okuyambibwa okuteekateekebwa. Nti bbaasi zipaakinga bwe ziti wano bwe wano bwe kiti, taxi zikole bwe ziti, ababboda nabo bakole bwe bati nga waliwo traffic order. Nga waliwo order mu kitundu kyaffe ekibuga kyaffe kisobole okutuukana n'omutindo gw'ebibuga ebirala n'ebintu ebirala bingi okwotadde ne security. Katuddeyo mu Makindye West. Olowooza ku mulundi guno 2026 si wobadde olina omukisa omunene olw'ensonga nti erinnya lyavuga era bingi bye wakola ne tutuuka mu kulonda n'ogamba nti Allan Ssewanyana nakatwala era n'osigala nga ne mu constituency mw'oli n'okutuusa kati obadde okyalimu era ng'oba oli awo abantu bagamba nti Lusagala oyo oba oli awo gwe tugezezaako kuba nga tutunuulira kubanga waliwo n'ebigambibwa nti simanyi oba okimanyiiko nti enkolagana ya Allan Ssewanyana n'obukulembeze bw'NUP butagalatagala mu kubanga butagalatagala olowooza si kyekiseera ggwe kyobadde olina okubanga naawe oyongera okuteekamu amaanyi okulaba nga Makindye West ogikwata newankubadde nti waliwo abazze because bwe tulaba ali mu Lyannyama azaawo Haji Ntege Faluku naye waali awo Musiri David waliwo n'omukyala Zahara Luyirika naye Saida awo naye waali naye oba oli awo abatombaga nti obadde wankizo nnyo. Ekyamazima
bw'obeera ng'onoonya bannayabufuzi oba bakulembeze mu makindye wano ewaffe oba olya oyinza obutambuusa maaso kubanga ebyetaagisa byonna okubeera omukulembeze mbirina obuyivu mbulina byenkozewo ebine byenkyakola bingi ndi musajja mutandisi w'amasomero ate era nga mperera abaana basooka 150 so ekyo ebinnyo byenkoze muno n'okuyamba abantu baffe bimpe enkizo okuba nga nabadde omukulembeze omulungi sikiwakanya ku bubaka bwa parliament manyi ekikolwa mu parliament n'abantu baffe kye beetaaga naye ate ekibiina kyange kyenvamu ekyenup ndaba nga kirina abakulembeze bangi ku kifo ekyo nga bonna balungi nga tusobola okutoolako omu n'akulembera okusinga nze okwegwanyiza obw'omu nganda kubanga nze waliwo yaŋŋamba awo tokusinziira ku nkolagana y'NUP ne omukulu Alan Sewanyana nga kirabika okuba nti oba oli awo badde n'omukisa sayidi awo kakati ekyamazima nti enkolagana y'omubaka n'ekibiina kyaffe nze sirina buyinza kugyogerako era sisobola kugyogerako kubanga nze mba nkoze role etali yange ekyo kijja kuba kya mwogezi oba omumyuka w'omwogezi honorable Waiswa Mufumbiro nti nze ekyokubiri sagala kutekinga nnyo advantage nti ono kaali bwati kaali mu komina nze kanziruka enfune anti byebyobufuzi ebyo bibi era bwe tuba tulowooza nti tugenda kukola ate ebyabannaffe bye twagala okugyawo then awo tetulina kigenderera kubanga tubadde wano eno nga omugenzi Muhammad Segiri nyanga mulwadde ninga bakaba batanise nga kyali mulwadde atanabana kufa ninga batanise okuba ebipande babitambuza wano nawali nga beetala era bamuga bagamba nti naye bannange mabakuba ebipande ng'omusajja akyali mulwadde lwaki era mbu ne bwe yali afudde waliwo abamu mu kutambula wano genda kumusaalira na biki byonna bayisangamuko ebikonde nga bagamba bwe tuli tujja bulungi nnyo era banayafuzi si by'obufuzi bwe bityo bwe biti we biri nti abamu babitwala batyo era kyekibifuda awo ne babiyita omuzannyo ebyobufuzi ebyobukulembeze naye nga ekituufu si muzannyo kino kintu kikulu nnyo kubanga kyekikulembera obulamu bwaffe abakulembeze be basalawo ku Uganda eyaleero ne Uganda ey'enkya be basalawo ku baana abato banaasoma batya banaabawo batya kyekisalawo tunaba n'eddagala mu malwaliro oba tetuube nalyo ffe tusalawo ku kibuga okufuuka ekibuga ekitegereka oba ffe okubeera mu siraamu essaawa yonna kyekisalawo okubeera nga tetulina mirimu oba nga tugirina obwo bwonna obukulembeze busalawo binene nnyo kati for example akamala okusalawo wano oba twetaaga okubeera nga abantu abuji bagenda mu kkooti y'amagye oba tebagenda so abakulembeze bano bakulu nnyo bebasalawo ne budget sente zaffe zino nga bannayuganda ze baleeta mu taxi ze baweera mu musolo ensaasanya yaazo bebagisalawo palamenti bebalocatinga ti sente zino zigende ku ddwaliro zino zikole bakola ebintu bingi n'olwekyo abakulembeze si byakusaaga busaazi naye bambi ekyennaku nze ate nabo mbanenya olw'okuba nti wano mu Buganda ne mu Uganda okutwalira awamu ne mu Africa kiba kive nnyo okusanyukira mu bulwadde bw'oli oba mu kufa kwe gwe n'obeera ng'oga nti kasigundi kafunye ebizibu nze awo mba taking advantage nfunye omukisa nze ntambule ngende nnyonnyola abantu bawali nze wendi oli mulwadde oli bamusibye nze mpitewo ekyo si nkola yaffe ya Africa ekyo sagala kugamba nti njala taking advantage in any way kyobola nsanze nnyo obulungi n'okwanguyirwa mu kwesimba ku bwa meeya ng'abaddewo yavuddewo n'ali agadde nnyo eyabaddewo aba amaze okwesimbawo okw'ebbanga tujje twesimbewo naye nga si taking advantage politics wa competition abalonzi ne bakola ki abalonzi ne basalawo kwani bwe balaba ayinza okutwala ekitundu kyabwe mu maaso naye bw'ojja ng'ojjidde ku advantage however obuzibu buvaawa obuzibu businga kuva ku gavumenti eri mu buyinza nja kigiteekako nti abantu tebalina mirimu abantu tebalina byakukola abantu tebalina ssente kati batuusa ekiseera nga bizinensi eriwo etunda byabufuzi bw'ofuuka kansa ne bakuwayo akasente bw'ofuuka meeya ne bakusasula bw'ofuuka MP ne bakuwa omusaala n'olwekyo abantu baffe bangi bazze ng'olabira ddala nti omuntu kufana kuwona awulira agwana munnaamuwe n'obutwa asobole okutwala ekifo omanyi bayita struggle for the fittest buli muntu alwana tuli mu mbeera yakusika buli muntu afune kyalya naye ngero si yalibadde nteekateeka mu mbeera y'obukulembeze twalibaye tutunula abantu ne bajja ne beesimbawo mu ngeri ennuŋŋamu ekyokubiri muntu ki yalibadde atukulembera eyalibadde atukulembera twalisoose kukkiriza nti atusingako otusingako mu kutegeera ensonga z'ogenda okuhandolinga kyekituyimiriza mu kasana tusimbe layini
tukutiikinge ogende bakuwe ssente zaffe z'omusolo ng'omusaala n'allowances ng'ekyamazima olina by'oyinza okutukolera ebitutwala wa mu maaso naye bw'obanga ekyamazima onoonya mulimu onoonya kasaala oba okoze kikyamu nze ejjawulo endiko nga sinaa kuyingira byabufuzi wadde n'obwa kansala nasooka n'ensoma ne mmala okusoma mu Makindi wano nsomera ku Moreland Paawo so nimava ku Moreland wano webateeka ekizimbe ky'abakyayire kinene awo wetwali era mukyala anti Mole ne Uncle Pomba lamusizaako abo be baali badirekita baffe twasomera so bwe mmala ebyo nenzija nentandikawo omulimu gwange namala diguli mu busomesa ate nenzija nentandika essomero nentandika okusomesa abaana okumala emyaka kati ekyamazima nga sizze kunoonya mulimu mu bukulembeze njagala mpereza abantu b'e Makindye ate era nze siyinza kusukka bisanja bibiri mu kifo kimu kyekyenjawulo mwami Museveni wano yajja n'agamba nti nze bannange mumpe mumbavira akadde Katonda era n'agamba nti omuntu baweze emyaka 7 oyo aba takyategeerirako ddala naye kati olaba bagamba nti muzeeyi gwalina stamina naye alaga nti akyayagala nnyo kati bwe buzibu tugenda okusanga nti ne mu opposition era obalaba sigenda kukirumamu ekyo ne baganda ffe mu opposition obalaba olinga misanja bina naye nga nkyasobola naye nga ate twali naye nga tuvumirira term limit okugijjawo twali naye twayambala ebimyufu ne twekalakaasa wamu nga tuga nti ntolemera ku bannansi kubanga bw'oba wajja kuweerezaako ebisanja bibiri gwe okimanyi nti bwe mba najja nyina emyaka 3 mu kuweereza mba nyinaana kati omwana yalina 2 okimanyi nti aba alina 3 bulungi nnyo bw'otegeera otya nti ebirowoozo bye tulaga biyinza okusinga ku bibyo andi kati ye opposition yakugamba titukyali mu kusindiikiriza musajja ensonga lwaki twetaaga okuba nga tusigala mu bukulembeze nga oli nga mu parliament mwali nti nga mwasobola okuzoganyiza obulungi omusajja bamutwale akapima kaliwa nti gwosobola omusindiikiriza wekka kwegamba nti omulala akudira mu bigere ye tasobola kati muganda nga bwobulimba oba enkukunaala nze bwotayinza kunnimba nze kapasite yange eyentegeera nti gwe toyinza kutuula ne okimanyi ne bobo teberimbako nti nga bate tebali mu ggwanga tewali kiyinza kutambula buli abaatudde watudde alowooza nti tewali asobola nekimanye buli mwaka tugradwatinga abaana mu top class tugradwatinga abaana mu P7 abaana bagenda mu O level abaana bamala HSC abaana batikkirwa buli mwaka tutikkira ku university ne mu institutions era ne mulago bazaalibwa kati kyabulabe nnyo gokya n'olowooza nti nze kyendi teri ali kisobola teri asobola kikola kimanye nti waliwo asobola okujja n'abeera munafu ku ggwe naye ati waliwo n'asobola okujja n'akusinga era lwaki tulina okukoppa lwaki ku nsi zino ezaakula zonna abantu bafuga ebisanja bibiri ne bagenda lwaki omukulembeze wa Bungereza bafuna ekyokunenyezebwako ne mu wiiki emu alekulira webale nnyo nga teri na mukase nti lekulira tewali mukase nti lekulira kati gwe tuganze ndi opposition nnyo fe tusobola okutwalaganya Museveni njala kisana kyakutaano really I'm sorry nze mbani mu constituency jovamu sisobola kulonda era sisobola kuwagira nedda sebo ate n'abantu oluusi basobola okulengera ne bagamba ta mukyala Nambooze ono okusinzira ku ngeri gyateesezamu ku opposition akabugumiro kateekawo n'amaanyi tetusana kumufiirwa mu kaseera kano mukyala mwami Sseggona mwami abaani bonna nti singa tumufiirwa ngeri gyateesaamu negamba ne resistance gyateekawo eri mwami Museveni ne gavumenti ye singa parliament avaayo tuyinza tofuna omuntu ataddeyo nga wakibugwe nga tajasobola kukola ebyo mukyala Betty Nambooze oba omuntu omulala yenna byabadde akola kati muganda wange enjawulo endiko nti nze ndi mukulu ekimala okuba nga ndabye ku bakulembeze abaaliwo ababaddewo abaliwo ate nina n'essuubi n'abanajja nja kubalaba inshallah kakati sigenda kusayitinga zimanya gabakulembeze kuba sagala bampini point gundi yayogedde erinnya ly'omuntu naye njagala kutegeeza omuntu bw'alemera ku bukulembeze ng'ate wa opposition ebbanga eddene kitegeeza nti mubi nnyo okusinga ne betulwanyisa lwaki nti gwe wajja twesitone tugamba bannaffe aba NRM bye mukola si bye bituufu twetaaga okuteekawo alternative okuopposinga omuntu gw'oyopposinga owakanya nti ye enkola ye y'ebintu si yeeyo bw'ogyagala bwe yalibadde kati fenfena abatasinga tuzze
nze ezimu ku bisinga okunnuma be bakulembeza abeeremeza mu buyinza ekyo kinnuma nnyo nnyo buli wogamba nti olemedde mu buyinza obuteeka okuba nga otuulidde emikisa mingi nnyo tulina talenti kati pulezidenti waffe Bobi Wine mu myaka si mingi nnyo myaka kambale 10 ani yali amulaba nti anaaba ekyo tewali n'omu yali mu music we tumulaba mu muziki omulanga bwolaba King Saha omulaba nga bwolaba Bawalukagga bwolaba bayimbi abalala bonna okusinza ku kika kya music gwe kyokola ki kyoyagala bw'atyo bwe yali naye ebbanga tono nnyo bwe yavaayo ne yeesolayo n'atandika okwogera n'okunnyonnyola tulaba omukulembeze gwe tuyinza twalifiiriddwa nga tetutegedde kitegeeza nti gwali mu kifo ekyo buli wootawa mukisa bakulembeze balala bato kujja eggwanga obeera oliko togedde era ekigambo opposition ky'oba oyogerako kiba kya bulimba oba tolyagaliza naye oba weeyagaliza wekka ne famire yo mufune omusaala gule ebizimbe mubeere bulungi toyina njawulo na bano betugoba era nze ekyo kyo nkivumirira nti nze Lusagala onzijukizanga ekirungi nti miliyoni etereka onzijukizanga nyina ekifo kyenzizeko nenkisaba ebisanja ebisukka 2 onzijukizanga kubuka okusikwe kukkiriza kwange nze nzikiriza nti nsobola okujja n'empeereza Makindye kati nze mbaddewo wano waliwo Deogratias Kijambo mukadde waffe yali wa DP yafuga Makindye okumala akabanga ke yamala n'akola byakola nayo division gyolaba yagizimba n'agenda ne tufuna kalungi Bill Gates n'atufuga yakabanga n'atufuga nga chairman w'eggombolola eno naye n'agenda mwami kalungi bwe yagenda tufuna omuzungu omuzungu n'atufuga ekisanja kimu n'agenda katufunye mukadde waffe Haji Mulyannyama atufuza ebisanja 2 naye n'atusiibula kati kabi kyakalimu ng'agasseko Lusagala boss agenda kutufuga bwagenda tukulembera ku kyosina kufuga bwakulembera Makindye ebisanja 2 naye n'agenda abaana bataba ne bajja ettafali nzire ngendo gattako nabo ne batandikirawo tugenda kwanguyirwa nege buli lowooza nti bwemba siriiwo kyekireeta n'abakulembeze omuntu n'atuuka n'okwatula ekigambo nti my oil egamba ekyobugaga ekyomuttaka Katonda kyeyatonda nga kyaffe ffenna kuba bwemba nga tuli kulandi eno eya Uganda ffenna nga tuli bana Uganda amafuta tugalinako kyenkanyi kubanga Katonda yagatuwa n'ettaka lino olaba kwe tuyimire kibatera kumira mu luguudo n'abatrafiki bakubuza side mirror bakubuza license bakubuza permit bakubuza emiti ebifaananyi teri akubuza nti lwaki oyita ku luguudo luno kubanga ffenna ebyo Katonda yakituweera bwereere n'olwekyo omuntu wajja n'agamba nti my oil kyekireeta otuuka n'abeera nga awulira Uganda yagi owninga makaage bizinensi ye faamu ye waddemu okutulamu akate n'akalya waddemu ogoba omuntu mu nnyumba wagoba okufu waddemu okufulumya waddemu okugamba okukola kyonna kyayagala kuba ali mu bizinensi ye kakati kyekikireetera kikulwawo kati imagine singa Mwai Museveni yagenda mu 19 singa tusiibula mu 2021 simanyi mulala yali kutte naye nakwata ebisanja binga naye yagenda oba nalabako akafaananyi kabakulembeze ba America nga balinga 6 nga bonna weebali naye nga bonna bafuze owa wano kwali abakulembeze 6 ab'America naye nga ate kwaliko abaganze nnyo Clinton baamwagala nnyo baayagala nnyo Obama abantu baakaaba amaziga yakola Obama care yayamba abantu yakola ebintu bingi mu America naga nti nange mpulira nga ambalika no mu bulumi sayagadde kugenda naye ate abadde akyali muto waliwo ne gwe bakaziika ennaku zino eyakafa Reagan naye bw'otunulamu abantu b'omu America ng'obasinkanya bakwogera ebirungi bye yajja n'akola ne gye yava ne kye yafuuka naye baatuuka ne bagenda azina obulungi akola ki ava mu ddiyo n'abalala ne bakwatamu so nze mu kulaba okwange nze ndaba nti okulwa mu buyinza kobeere ng'oli mu opposition oba otulaze akabonero atako obunnanfuusi akasusse weebale nnyo weebalire ddala byokoze tubyagadde nnyo naye tuviire leka n'omulala ajja akwatemu ekigamba okubeera mu opposition si kyakwenyumiriza naffe twagala okubeera mu gavumenti era nze kinyagalisa NUP nti tulwana naffe tukwatemu ate si kukwatamu nti tufune ebyobugagga kyokka wabula okukwatamu tukole ebiremye bannaffe okitegeera ekigambo ekyo kikulu nnyo nti waliwo ebiremye bannaffe bye tulaba ebituleeta okuopposinga olwekuba ekigambo kyo tukyogera mu luzungu tuopozi kuwakanya nti gwe bw'obikola si bwe byalibadde nze bwe nzija ngenda kubikola bwe nti ate bw'ojja n'obikolanga munne yavaako n'okusingawo okubeera bikola nga oli waasi
ate kibi nnyo senga vudde mu ngazeemu ate obeera tumenye abantu bamenye nnyo emitima kyova olaba leero lwosanga n'abantu nga baga tujja kgenza sikyalonda talaba ssuubi naye yaba alimba talaba ssuubi kubanga waliwo omuntu nga ayina waali yayina omubaka we n'alwana nnyo omubaka oyo n'avaawo n'alonda omulala naye gwe yalonda ngera byebimu yejjusa ate oli nanga singa twalekako singa akomawo singa twamulekawo okategedde naye era tekiriimu kabi ebisanja bibiri naye mumugobe ekimunze lwaki ŋŋamba omuntu abatanaba kusetolinga bulungi naye bw'omuwa ekyokubiri n'abakulemera emyaka 10 ekyamazima tuba tukutegedde byosobola tukolera ngera oli waddemba okubitulaga ku mwanjo n'obyandalininga otugaa nti nze nkoze kino kati accountability njibawadde mu nzizo naye batemukola ki era naye bakugire ku kisanja kimu no problem kubanga abakulonda balabye nti tokyakola ki tokyasobola naye gwe ng'omuntu gwe mu mutima wadde babadde bakwagala batya kirungi nnyo okusiibula ku bugenyi nga tebannakugoba kibi nnyo kera kumachanga kusindiikiriza munnaffe nno ebbanga lyomaze wano tusaba otulabyeko sema nakera kumacha oba mama wawaka naga munaye kojja nti munaye webale tulabako ninga bwomanyiri neddiiro tukyaza abantu bangi tujja kusobola kuteekawo omufaliso gwo tuba tulowooza nti obodde bukoma nsimbi baneze nyiza okuzirika nti okuswala kati ekitobe kiri nti tulinde ekyo ate ne woba okoze ebintu bibadde birungi nnyo n'ogenda ng'osindiikiriziddwa kibi nnyo muganda wawe biri byonna wakola biba bifudde. Honorable Lusagala Bosco enteekateeka wagirabye ya Nuupu nga bwe yatambudde nga banoonya gwe bakwasa kaadi ye Kawempe North process yonna nga byatambudde byonna ebyabaddewo abantu abamu bazirise kaadi olw'okuba nti teyafuniddwa bulumi babadde buyitirivu nnyo naye nga yadde n'okuweebwa kaadi yabadde omuntu omu yekka era gwe balonzeko ne bagimukwasa Kansona Lukoola woli wagenda tujja totodda Makindye West kati waliwo abantu bangi bannafaawo 226 noga nti ozze kubwa meeya naye nawe era nkakasa waliwo era abamu abajjawo bogenda ovuganya nabo n'abalala betutanasuubira betulowooza nti oba oli awo nabo bajja kujja tekikutaataaganye singa bano aba tebakuwadde kaadi kakati kubanga bagiwaako omu batekwagiwaako omu kali nze ndi musajja akkiriza mu democracy ironze Kawempe yabadde alina qualities zonna nga abadde mu bukulembeze obuli siniya nno kuba abadde looya wa Democratic Party abadde looya amanyikiddwa nga ate awolereza abannabyabufuzi abafunye obuzibu ali musajja gwotayinza kugamba nti omuyinako enziro ekyokusigamba nti baliko enziro era ne muganda njala okumwebaza muganda wange Magala nti yakoze ekintu ekibadde fena kitamusuubiramu okuvaayo nga bamaze okuwa Nalukoola n'agamba nze kitiibwa ekibiina kyange nkiwa ekitiibwa ngenda kukola ntya ngenda kubagira ate era nja kubeera na ssentebe wa kalulu ekyo kyamagezi kitegeeza yali tazze mu kufa na kuwona nze nange sigenda kugamba nga mumbuuziza nti tekintaataaganya tiwali kigenda kuntaataaganya kuba ekisooka mmanyi nti pate yange egenda kukola okunoonyereza ku ground nga bwe yatugambye ground eriko ebitundu ameka 5 n'ebirala ne baana batuyise mu debate ne baana atuyita okunnyonnyola mmanyi nti abaliwo abayagaliza n'abanajja nze mmanyi nti mbasinga enkizo era bakama bange bajja kumpa kaadi siriimu kweraliikira kwonna ku nsonga ya kaadi mmanyi nti bajja kugimpa ate nayo bakize nti tebagimpadde si lutalo twagala kulaba nga tutambuza Makindye nga tutambuza ekibiina kyaffe ky'NUP obula nga tutwala obukulembeze bw'eggwanga walengera oluzungu olwali ku NUP awo ku kitebe nalulaba oluzungu lwali luyitirivu nnyo saidi ate byengenda okugaba bigenda kwewuunyisa ku nsonga eyo nze ndi musajja amanyi oluzungu ndi musajja musomesa ndi musajja ayogera n'abazungu nemba nnyo kitegeeza nti kyenjogera nkimanyi naye ate nze enjawulo endiko nze amagezi g'omuntu sigabalira ku luzungu amagezi g'omuntu togabalira ku luzungu nze nakunga bwe nti ntambudde amawanga gano bwe mbeera mu Itale abasajja nze nsinkana ba mayors ne ba councillors mu bitundu naliko mu kanso ye Piacenza Piacenza waliraanye Milano
ne balina council nga olaba municipality engeno ey'Amakindi nabasinkanako bateesa mu luyitale ninga tena oluzungu bwo baziko balumani nkugambye era nze okubanyula bye mbanyonyola abasinga bakuvuunulira eChina bateesa mu Luchina Abamerika tebateesa mu Lungereza bateesa mu Lumerika abantu tebabyawula Abangereza nabo ne bateesa mu Lungereza aba Norwegian bateesa mu Norwegian aba Finland bateesa mu Finnish aba Iceland bateesa mu Icelandic Ewafuono ku mulirwano okiriza okuteesebwa mu Luswayiri Kenya ikuba lulimi lwabwe kakati nze abalabo nagundi ayogedde buli nnyo oluzungu kakati oyinza okukwata kanso nalukola muganda egwenjagala ennyo lawyer agenda okuwangula ekawempe very soon oyinza okumuteeka n'omusajja omusuubuzi ava mu birime bye nti boogera oluzungu kugenda obajajingira tosobola lawyer asiba mu kooti abeera mu kyembaze ng'ayogera luzungu tosobola mugatika na manerenda it is just a language lulimi bulimi omusajja azze manerenda naye manerenda waffe oyo bwakirye ne waffe ku mubalaka abantu abawola abayamba bwagenda mu balina abalwadde ababeererawo bwa enguudo zaffe mu parliament gozo okugera mu parliament oyogera nti twetaaga okukola enguudo zaffe ozakyeragisa oluzungu lungi nnyo sirungi nnyo ate bakuwa n'omuyambi parliament ekuwa n'omuyambi osobola noga kati nkyagenda kugera kutukolera nguudo za mu Makindye West bameka n'osula ng'okola muganda nga Geoffrey Lutaya kyoga nti oluzungu ayogera lungi nnyo tomanyi bbanga osina 6 agitudde nga omulaba naye bwe yagenda mu parliament teyayogera ku by'emmwanyi yagusa ensonga ye kati nze sigamba nti tetulonda bamanyi nzungu naye tetutunuulira era sagala pate yange egwe mu trap yakutunuulira baluzungu bokka kubanga waliyo omuntu nga mukozi naye nga talina by the way okubeera linguistic talent omuntu okuba nga asobola okwogera ennimi nnyingi talent waliwo n'omuntu yakoma by the nsanga abaana mu America yava wano nga wa P5 wa P7 ng'anyola Olumerika mwaka ogwo nga luyitirivu nnyo kubanga okopa bukopi ebigambo n'obyogera nga n'obitwistinga nga bwe babitwistinga nze oluyitale nsobola okwogeramuuko okitaba kyegamba naye tekimfula bugezi ekyo twagala muntu mukozi twagala muntu ateefuulafuula eyo ensonga erina kuba ku mwanjo bakulonze ng'ogenze n'ebigendererwa oze oliwo opposition for example okkiriziganya naffe nti bannaffe bali balina bye bakola ffe tutakkiririzaamu bw'otuukayo ate tukusuubira kubeegattako byebintu bye twali tunuulidde nti omuntu ono ayina rekodi y'obwesimbu agirina bwetumukwasa ebyaffe ajja n'abikuma bulungi tabikwatemu okitegedde takwate mu nva z'abannansi tawulira ate waliwo obuwumbi 10 naye yegasse kuba buwutanyiza ng'ate bwaligenze ne bukola eddwaliro twali tulira ebintu bwe bityo omuntu ono kale waliwo minimum standard waliwo minimum education nti omuntu asoboka byayogeraku mu luzungu obutonotono olwo kubanga bannaffe basalawo ne bagoberera abazungu boogera luzungu mu parliament kale nga communicatingamuuko naye nga si kubeera nti gwe bw'oyogera oluzungu n'ennyenje eziggwa eyo si nsonga ku bukulembeze terasobola nakinzijjako nze nyina bammeeya bendayo bangi waddala mu central wano ewano ewaffe e Kampala abadde ku bwa Lord Mayor nga mutuufu Sebagala yabasinga okukola ngera era basinga n'okutegeera minu 150 naye ng'oluzungu oluzungu lwali lumenyefumenyefu kati gweosobola okuleeta wano mu Amerika ne bw'omutuuza wano emyaka 20 nansinga okwogera Oluganda tasobola kibunfuula musiru omusajja omwogezi omu yagamba nti ojja kumala emyaka mingi nnyo ng'oza nti ekinnyanja kisiru nnyo bw'oba okijajinga kulinnya muti naye ate singa okimira kuwuga ojja kitenda obugezi kati gwe singa okwata omukulembeze waffe n'omupimira ku luzungu oba otusse ajja kubanga alwogera kankuwa ekyokulabirako mwami Sematimba imu ku basajja abasinga nze nga nkula be nawulira nga kulira basinga okunyoleza oluzungu nempula nga tanzina okwegomba accent ye saawulira bigambo wadde 5 mu parliament byayogera obanze saawuliriza naye saabirabanga bwe yatuuka mu parliament naye bwe bayalulunyoleza amanyi nogenda mu Amerika yo namala emyezi egiwera nadda n'erinnya lye oyinza obutalitegeera bamanyi nti ye Peter naye nawaga Sematimba Peter kakati nze nsuubira nti abantu bayogedde oluzungu lwasesezza abantu nze nabaddeyo ku kitebe nabaddeyo mu debate naye nze saabadde omu kubaseka ate bwedde buli baseka ennyo ngo omusajja wali bamuyita neyagala oluzungu olwade sino basanyimirenyo
Moses oyo omusajja oyo naye nga nze si nze saamutunulidde ku nsonga eyo bwe singa nabadde nyina omukisa hawo gujajinga nsereko naali mujajingidde ku butaba organized twaliagadde omukulembeze ali organized naye nga engeri gyakutemu ensonga nga siyambaka parliament naye nga nti kino kiganyeemu naye language nze siri omu ku abo abawa oluzungu ekitiibwa era nze ndi omu ku abo balowooza nti okwogera ennimi z'abazungu olufalansa mu West Africa okutwogeza oluzungu wano mu East Africa ze zimu ku nsonga lwaki tuli banako ze zimu ku nsonga kubanga gwe wali wegenderezaako nti singa twali tusomesa abaana bano chemistry physics biology nga tuli basomesa mu lulimi lwabwe oluzaaliranwa maama singa tulina badokita wano abakugu ennyo abazibu ennyo singa tulina bascientist abalungi ennyo naye omwana naye kubeera kubala era ogenda okula this goes into this kati obudde bamala nga alina okumanya into buwanvu naye singa omugamba nti bw'ogabira kino na kino omuntu olina emicunga mukaaga agabirako abaana basatu ajja kuba tagiteeka buli muntu afunyeeko ebiri kuba kimusomesebwa mu lulimi lwe kati olwaleero olulala tulina challenge mu masomero abaana tubasomesa nze ni musomesa tusomesa abaana mu masomero gaffe tubateeketeeke bagende bakola national exam naye bw'otuuka ku national exam ne UNEB byesetinga ate settinga language ekikuba abaana si butamanya nsonga language luzungu batwistinga ekibuuzo omwana agwa luzungu tulaba nti oba otesitinze bifu oluzungu lwe lumusudde nti oba oli awo yali lukozze n'abiyita ati nze ndi kuno nina mikwano gyange mingi nnyo mu America njagala bwe banga bali mu comment section nga batulaba bampeera obujulizi abantu bangi abaava wano nga bafuna mwenda mu biology bafuna mwenda mu chemistry bafuna mwenda mu physics bafuna mwenda mu kubala abamu bakoba mu senior 2 oba senior 3 nga kakati mu America bannansi basawo nga basawo bawedde emirimu naye nga ate wanabibafuula okutuuka ku busawo babigwa kubanga omwana bamukola bwe bati bamusomesa ebintu bingi nnyo okuva mu P1 mpaka for example senior 6 oba kale paka P7 ne bamulitaminga n'ebibuuzo aga ataano kati bali kibakola mu America omwana semesa emyezi 3 ebibuuzo biba bimubuuza mu biba musomesa tebaddamu bizza nga basomesa ebirala okitegedde asomanga wa university okuva mu P1 kati wano bakola batika omwana omuki omugugu ate ne bamubuuliza mu language nkuzaayo eri ne bamubuuza mu lulimi lwatali sure kati gwe teberezaamu tuli wano e Kampala oluzungu lwansereko n'abalala betuyinza oga nti siwe lunyuvu ennyo kakati omwana ali Kalamojja Kalamojja nawala nnyo omwana ali ewaffe wano ekammengo mu kyalo asoma nga ali mu bigere nga ne wakati ayogera kazungu wadde nga ne TV tekola ki nga teriyo omwana oyo omujajinze na luzungu okakasa nti ddala oba omuyambi era obeera omuzudde kyali kati n'obukulembeze bwaffe wano kibi nnyo pate bweneekera ku makya era nange sisuubira nti nalukola bamuwadde lwa luzungu bagoberedde ebintu bingi kyobola ekibiina kyaffe ekyo nze nkyenyumirizamu enkola zaakyo ekya NUP nti bagamba nti ground eriko ebitundu ameka ebitundu 5 kitegeeza nti wali eri mu kwogera oluzungu kuyinza yagala kwaddeko 10 10% kwaddeko 10 bagezi nnyo wali batunuulira ebirowoozo byo njagala obyogende mu lulimi olumenyefumenyefu mu luzungu olutali lulungi nnyo naye nga tutegeera ensongayo ogenda kukola ku biki gwe ngo era otegeera loolo y'omubaka wa paalamenti mbaka wa paalamenti akola ki tugenda kujja tugamba ngenda bazimbira enguudo ngenda bakola mbaka wa paalamenti si yabikola bw'oyo kitegeeza oli kyogenamu tokimanyi off buzabuza ba naye n'oba obyogedde mu luzungu olutali lulungi naye nga gwe byoyogedde obiteeka nti ngenda kuteesa lino etteeka human rights ngenda kikola eddembe ly'abafumbo njagala kulwanira kino nebwekino nebwekiri eddembe ly'abaana abakyala abalepingi bana bakola bati ngenda kubalwanira bwene nebwene kati gwe kitegeeza gwe omanyi kyogenda okukola ki era ogenda n'osanga omuntu nga yeerimbika ngenda kukola enguudo ogenda kukola enguudo ng'olimba ka paalamenti ogenda zikozesa ki tuzikola ngaani loko gavumenti yekola ki yekola enguudo naye kati bano abalonzi baffe bo kimanyi tebafuna mukisa kusomesebwa omukulu bwajja bwayimirira kadaala
agenda kwogera bye mwagala okukola ki okuwulira naye kati mbadde nkulaga wali nga nze nselectinga mbanja kuselectinga oyo ayina ebirowoozo ng'ate ali ku mulamwa ku kye tusuubira kye twetaaga ffe ng'ekibiina aye ne bannansi. Meeya tulabyeko wano divisions ez'enjawulo netulaba nga ababaka bakansalazi bonna abalondeddwa benup abasinga obungi nenup esinziza omuwendo omungi naye nebekanga nga balonze sipiika ate wenaalemu ogenda okuwulya nate bino bakoze ebintu oba oli awo nup byetakiriziganya nabyo kubanga ebiseera ebisinga wadde tuweereza abantu bonna naye ate ekibiina kya nkizo nemugiri okutambuzamu emirimu naddala ekibiina nga kigamba nti twagala kukyusa bukulembeze ensonga eno nga gwe ogenda kugikolera otya mu makindi esimu naaba naawe weesanze mu buzibu ng'obwo nga meeya kuba balondanga manvuuli gavumenti kati teberezaamu ekibiina kyali wakati mu kuzoganyizibwa gavumenti wakulaba twali mu covid wakati oba ojjukira okijjukira ekirala kyali kibiina nga kipya nga tekikumanyi nga buli yeepulizeni tonaali atya tumuwe naye kati luutu eno kyoba omanya pate yange kati tulabye ku kyannalukoola Uganda yonna ebitundu abadde bagoberera ebitundu 98 ku 100 bikkiriza nti balonze candidate omutuufu kitegeeza nti bannayuganda bonna beetabye mu kukola ki mu kusalawo wadde nga tebaasazewo nti muwe gundi naye bwe badde balina ebirowoozo byabwe mu 20 ekyamazima twali wadde gundi kati ku luno pate yaffe erina obudde bungi okutukuba mu ttoozi eronda abakulembeze ab'ensa era ne bana abalonzi banaabalaba nabo balonde ate abakulembeze abo nkimanyi nti pate yaffe erina kulonda abantu abo bennyini bemusuubiramu abalonzi ate mu mbeera eyo n'abalonzi nabo tebajja kulonza bajja tuwa obukulembeze nze bwensuubira otherwise okulonda okuwedde tewali wakunenya eyalonda neyeyalonda bakandidate nga abatuweereza tewali wakunenya kubanga tewali budde bwakweteekateeka naye kaakati omukama mulungi obudde bwe buli osobola kigenda kukolebwa kitya kubaga tutujja mu kalulu akawamu kyakoleddeko awempe nobeera okusunsula nga bukuba abaddewo kyesirowooza nti kinaakolebwa mu ggwanga lyonna mu kalulu ka bonna akiyinza obutasoboka kubanga omwogezi yali akinyonyolanga agamba nti akalulu akabakulembeze ab'eggwanga lyonna kiyinza okuba ekizibu naye kirabi nsuubira nti awana abakulembeze nga bangi nga bonna benup nga bonna balungi bayinza okukikola bayinza okukikola naye nga engeri gyenzi nga sinze mwogezi ali official w'ekibiina tulina omwogezi alivayo n'aluŋŋamya naye nga mmanyi nti akatyoka ebyokuwa n'obukulembeze obw'okuntikko obwa nup basula basala ntotto ku ngeri entuufu batya bwe banalonda abakulembeze basobole okulonda abo abeeteeseteese ate abatuufu waliwo enteekateeka kyo nkimanyi kubanga kisooka obukulembeze bwaffe mbwesiga nti bakulembeze bategeera bayivu balina obukugu ate babadde mu ofiisi okumala ebbanga ate tewali obagenda baga nti wano wapya kubanga balina vice president n'obukulembeze ku buli ki mu buli constituency ku buli mutendera nolwekyo bamanyi n'onoba oli isingiro n'onoba oli ggulu balina capacity okumanya ti omukulembeze ono ali bw'ati njagala kukubiriza bannaffe abali mu bitundu abawa information for example nti toyinza kuwa president nti yali badde agenda eggulu n'amanya omukulembeze waayo naye twagala nze njagala ku just to appeal abakulembeze ab'enup abali mu bitundu ebyo ebyewala okuwa information entuufu tusobole okuyamba headquarter okuvaayo n'abakulembeze abatuufu ab'ensonga kuba tembayambye kijja bakaluubirira okuzuula abakulembeze abatuufu kubanga kizibu nnyo okubeera wano ku headquarter n'abanga yamanya ekiri ebusia kijja kuba ekyawana asobola okukimanya naye ate ekyebusia ayinza obutakimanya kakati gwate gwe bwojja nga olina interest yoba bakuwadde akasente otukayo nogaa nti mwami musoke yasinga naye bagatuwa ku mwami musoke ng'ekyamazima olimba nga mwami nsubuga yabadde akola ki yabadde asobola ojja okutogera pate ate neggwanga okutwalira awamu kuba eggwanga nalo lyetaaga abakulembeze abalina gye balitwala Uganda yaffe by the way kubatuwuliza n'abatulaba njala obategeeza nze ntambudde ensi eno nyinza okuba ngitambuddeko haafu naye kye nazuula sisanga nsi esinga Uganda tewali saagala nkulimbe nsanze ensi ezisinza Uganda ebizimbe nsanze ensi ezisinza Uganda enguudo nsanze ensi ezisinga Uganda obukulembeze obulungi n'ebirala bifaana bwe bityo
naye ku kintu Katonda ekiyaka enkya n'atonda obutonzi n'atuwa nze sinalaba nsi esinga Uganda mpozi nga sije sitanagenda yatuwa Mukama yatuwa embeera z'obudde ezisingayo obulungi tuli bwe toyina kijaketi toyina kwebikira toyetaga giravuzi n'atayina n'asula mu nnyumba ey'embaawo yeebaka ne bukya osanga agazimbe mu Amerika nga baguzimba gunene gugumu gulungi toyine olaba katuli bwe kati naye yingiramu nga mu biseera bya winter nga toyina AC buche wafudde empewo buche wafudde kati ate mu biseera bya summer ate era ebbugumu oyinza okutta bali geye naye nnyini ensi ennungi eri wano amazzi ogenda bugenzi wali kuleka Victoria okujjako nti oluusi mberamu oluusi obuwuka naye osobola okukola booti n'onywa n'otambula n'onaaba n'otambula amazzi g'abasajja bali okujjawo nga bagatreatinze mazzi ga munnyo toyinza ganaaba toyinza ganywa nga tegali treated kakati kitegeeza ki ffe tugamba naturally Katonda yakwata bukwasi n'atuwa era kyobola nti tulina ekizibu n'obukulembeze obw'abasajja bataagala kutukulaakulanya obw'abantu abalowooza nti omuntu sente zaalizimbye essomero oba eddwaliro yaawulira agwana abe n'amaka agasinga eddwaliro obunene okitegedde omusajja gye yayita primitive accumulation of wealth ng'oli agamba nti nze nina obasanga abasajja busebo kati baasoma ayina abaana aba babiri asula mu nnyumba ya bisenge 40 ana ebisenge ebimu nebigeramu n'emisota naye irabira nti singa fena tusende tutuzibba netukola enguudo n'oyita mu luguudo mutuufu abasajja baliyo balaba Amerika bakukyajinga omusolo ne kamunguluze nakkwata naye batono abanyiiga buli kkubo lirina amakubo mapaving bulungi kuliko amataala odayeyo teri muntu ayinza kufa nti teyafunye bujjanjabi mu Amerika oba Bungereza so sikisoboka oyina ddembe okwenda ku emergency ne bakuwa obujjanjabi noddeeka bire birala byokuba oyina insurance bato oyina tubiraba bamaze kukola ki bamaze kujjanja bamaze kukolako kakati wano naye wano botonalaga kadi yo ya insurance ezo challenges tulina wano nti waliwo omuntu onenyaluza nti nze kyobola nti tumaliriza abamu bambi bafiira namukoba batwala bweru nogasa sente twazikolamu ekkubo wano netusinga tuzikolamu eddwaliro wano aleka amatiri bonna n'aleka amafaamu n'aleka amotoka g'ebbeeyi mukama asaasire former speaker waffe wa parliament eyafa naye gwokimanyi nti bamuwa ennyonyi etwale omuntu omu mu Amerika era emala emuzze naye kakawumbi bwe katandika omusingi wano ogw'eddwaliro gwomanyi bwe tukoma kiba kiyitirivu omusingi nga tutandika eddwaliro ne tuyiwa matiyo nga nze gozikwasiza nti kati kawumbi nenjiwa buloka nenjiwa buli kimu oba tetuga tugule ebitanda oba tugule silinda zaki za oxygen gumwenye eddwaliro kyeriba era eribo wana kati tukyali awo tukyalinze ogenda okuwulira munaye omugenzi Segirinya Mukama musaasire bambi nti bamuteekako obukadde 913 kati bwe ngateekate sente z'abagenzi ez'abajjanjaba okitegedde naye ngateekate sente ez'abalwadde sawa zino abali mu malwaliro n'abajjanjabi ageebweru ge ŋŋamba zisobola okukola mulago ngezi nga 3 nga lukimu mu ekiri nga tumaliriza NUP emyaka 5 gyetambudde ogiwa percentage ki kwebyo ebikoleddwa kubanga waliwo bwe yali yakatandika waliwo okugamba nti tebajja kuweza kasano nava mu kalulu tebajja kuweza mwaka ebikoleddwa nno nze kyewuunyisa NUP ku myaka gye yakamala emitono gino nze kendi omusomesa sijja kubumala bumazi njaba wa 95 obutano bulekeyo mbulekayo ng'omusomesa nteweemalirawo fa abasomesa abatendeke tusigazaawo omusomesa otandika batugamba okugaba 10 gwoba ogudde osigazayo akatono NUP ku bbanga etono lyakamala eseetinze obukulembeze obulina order okitegedde n'ebitono ebikyalemye bino ebyokusetinga obukiiko bw'okubyalo mwenna mukimanyi bulungi bannayuganda nti constitution gye baakolamu ekiri bagibalemesa ogiisa so kyekyabalemesa naye twajja wano abantu bagula kaadi mu bungi ng'era bali redde okulonda obukiiko kuki okuva ku byalo mpaka era n'obukulembeze bwali redde nga twetegesa okulonda naye nga tewali mbeera gavumenti yakiremesa NUP kyekibiina kati nze mbadde nali mu DP ekitebe bakiguze emyaka ndowooza ena emabega
okugula wali kubali ntuma tubali tupangise wa Sudiru ebbanga lyona wali ku State House okitegedde sivumirira naye nkulaga NUP byetuuseko mu kaseera akatono erina edikwota eyaayo gyolaba nti tugenda wali Kitebe era bwa nja kulaba omwogezi nja kulaba Secretary General nja kulaba ow'ebyemizannyo nja kulaba buli omwana w'ofiisi ye omwana w'ofiisi eyo tugiveeko NRM yennyini etufugidde emyaka 4 kati gyetulaga ekitebe kyayo kiriwa oda yakyo eriwa kati wano waffe Makindye bakubuuza nti genda ku kitebe ky'NRM eky'Emakindye kiriwa waliwo ofiisi wano wansi gyendaba wano waliwo wali wansi ngwegudda kulandisita side ya kakati nja kukutegeeza nti bw'otunulamu n'engeri gye bagezeza kati bazimbye leadership school abantu baffe gye bagenda ne basomesa obukulembeze eyo enkola ne DP yagiina nga UID abaana basomesebwa kati omukulembeze gw'otasomesezza buli omukulembeze lwabanga avawo emmaka ge najja nga akutte mu nsawo n'agamba nti nzija kutwala bukulembeze ekyamazima baayina ebimubulako nga tabanguddwa ateeka okufunamu okuteekateekebwa kati NUP yakirengera n'ekola essomero ery'obukulembeze abantu basomesebwa era olaba nti omwana yavuddeyo nga yasomye bw'aba ayogera mu bantu owulira nga alinamu ki ekyenjawulo okitegedde NUP kyekibiina ekifaayo ku balwanyi omuntu bamusiba nga yali wa pate ng'agikolera omuntu yafa nze bendayo abakunga ababudaabuda abamulekwa ne batwala ku ssomero ne bagulira ebikozesebwa kati n'ebintu ebirala bingi besinza kwogera wano tuyinza okusulawo bw'ogenda ng'obitunde ng'okubyemu ttooki ng'omuntu agoberera ensonga NUP balwanye nnyo era nina okukkiriza nti n'ebitono biri byenakuweddeko 5 ebitanaba kutereera bijja kutereera kubanga abakulembeze balaga nti baagala eggwanga kale tweyanza nnyo tweyanzeege katumalirize olunaku olwaleero mbadde ne meya to be Makindye ajja era agamba nti waali nnyo mu mulabire ddala 2026 ensonga zonna zibeere nga zitambula bulungi nnyo meya Bosco Lusagala sebo tweyanza okuba nti otufisiriza akadde kugera muko ne banna Uganda ate era ne banna Makindye side awo tukwagaliza akaseera akalungi nze Geoffrey Mayanja kiriza tukulekerere wano weeraba